bannaffe abalabi baffe abalungi ennyo tukomyewo nate mu kitundu ekyokubiri mu puroguramu yaffe ddala ekituufu kyeki mutuma mukubira tooki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga kaakati twabagambye kubabulira ku baana abazzukulu ba Sir Edward Muteesa ba Ssekabaka Sir Edward Muteesa abaatwala Mengo mu kooti ayakulidde okutwala Mengo mu kooti ye mulangira omukulu Kiweewa bamulekwa bomulangira omukulu Kiweewa bamulekwa bomulangira omukulu Kiweewa be batutte Mengo mu kooti abo baba bazzukulu omulangira ono azaala abaana bano ye mulangira Luswata Mukasa Kiweewa ye mwana omukulu owa Ssekabaka Kiweewa mu Buganda ye mwana kabaka gwasooka okuzaala era omwana oyo tasikira bwakabaka naye abeera mukulu nnyo mu bwakabaka oba abeera mulangira. Luswata Kiweewa yafaanana nnyo Ssekabaka Sir Edward Muteesa owookubiri okumumalayo era kitaawe yamwagala nnyo era yamusomeseza Bufalansa. Omulangira oyo yafanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna 1994 n'aziikibwa mu masiro Kasubi kitaawe Muteesa owookubiri gye yaterekebwa mu 71. Kyokka oluvannyuma lwa omulangira oyo okufa abaana be bakola ku biwandiiko okufuna ku buyinza ku maali ya kitaabwe era ebbaluwa ebawa olukusa okuddukanya ebintu bya kitaabwe baagifuna ne batandika okulondoola ettaka n'ebintu bya kitaabwe byafuna okuva ku esiteeti ya kitaabwe kyokka kyababuukako bwe baasanga nga byonna omulangira wa Ssajja ne banne bwe batondawo kampuni ya Muteesa Estates babyekomya dda kati abaana abo kye bakola bakubye Mengo mu kooti. Akati era kyeki kye nakugambye nti nno bw'otunulira ku ba beneficiaries ba Ssekabaka Sir Edward Muteesa ba beneficiaries abo tekwaliko aba Muteesa Estates Limited. Akagambo kano limited era nga bw'okawulira nti limited kiba nti nno kampuni eno eteekwa okubeerako n'abantu ab'ekkomo. Kampuni teba mwana, kampuni teba muntu, kampuni eba kibumbe ekiri awo ekirimu abantu abatali bagere. Kakati tugamba nti ba beneficiaries ba Ssekabaka Sir Edward Muteesa toyinza kuleeta Muteesa Estates Limited teriyo. Kakati Muteesa bwe yali ng'aleka ekiraamo kye gye buvuddeko nabalaga ba beneficiaries ba Ssekabaka Sir Edward Muteesa n'omulangira David Wasajja teyaliiko. Kakati mu Ssekabaka Sir Edward Muteesa bamala okufa bajingajinga kikampuni ekya Muteesa Estates Limited bakitwala mu gavumenti. Kakati akuŋŋaanya ebintu by'abafu n'okubirambika laba bwakwata ebintu by'abafu n'atandika bigonnomera kampuni etali beneficiary ku bintu bya Ssekabaka Sir Edward Muteesa. Kakati Kiweewa Luswata yali mwana wa Ssekabaka Sir Edward Muteesa eyali entitled okugabana ku bintu bya kitaawe. Kakati oyo bwafa kitegeeza nti abaana be Ssekabaka Sir Edward Muteesa be bali entitled okugabana ebintu bya kitaawe byagabana ng'omugabo ku taata kujjajjaabwe. Kakati bataddewo kikampuni nti ebintu ebyo mubiri abaana tebafiiriddwako. Gavumenti juzi wawulira bwe yasindika obuwumbi n'obuwumbi mu Muteesa Estates abaana tebaziraba babanja batunze ettaka. Kakati olaba ne mu mpaaba gye bawabira gye baali bawaaba ku ttaka ly'emutungo wankalira mu wano sikalinamu kwaliko Muteesa Estates nga bebamu kwaba abawaaba. Ekitegeeza Muteesa Estates ke kakampuni ako akazze katwala ebintu by'abamulekwa ba Ssekabaka Sir Edward Muteesa. Ogenda ne weebuuza abalangira bangi nnyo bali mu Kaaba. Abalangira muli mu Kaaba omanyi oli bwakukabirako naawe woloma bwolomi. Waliwo omulangira omu gwe nali mmanyi wankulukuku nga n'amazzi baagasalako ne mubuuza ati naye mmwe temugabana ku bintu bya Buganda nti wa tuba tukkiriza n'okuyingira mu Bulange. Ssekabaka Sir Edward Muteesa yazaala abaana babiri bokka. Yazaala abaana bameka? Omulangira Wasajja. Wasajja ki? David Wasajja. Ye kuba beneficiaries wamulabako. Oyo wakwetetenkanya sooka oyogera abatuufu. Sala Kagere. Dorothy Nassolo. Ne Ssaabasajja kabaka wa Buganda.
n'abalala abatabulirwa abo bebasinga okuwulirwa. Naye akati bw'otunuulira bameka abaganyulwa mu bintu ebya jjajjaabwe mu kiseera kino? David Wasajja. Naye kati David Wasajja nti kuba beneficiaries tutaliiko. Kazi taliiko. Kati oyo yeetaaga kugenda mu kkooti kusooka kulayira nti nali mwana wa Ssekabaka Sir Edward Muteesa. Ffe Abaganda b'omulembe guno abagendera ku biwandiiko tumukakasa oba si kyo ogenda ku DNA. Nti ddala Omulangira Wasajja mwana wa Ssekabaka Sir Edward Muteesa munaatusonyiwa okubyogera naye ffe ensi bwetyo bwegenze ensi bwegenze ekula tugenze tulabuka tuteekwa okumanya omwana gw'otaateeka mu biraamu nga mwana wo ng'akulidde mu lujjaalwo ne basoma ebiraamu kino tutaliimu ne basoma babuuza nti abange omwana ono lwaki kitaawe yamuleka ebbali bazza nnyina ebbali nemugati lwaki omwana ono kitaawe teyamulaamira kyabange nti ebintu byasoba omwana ono newayakulira si walujja bwe bityo bibeera kaakati tosobola kuleka mwana wo bbali n'otamuteeka mu kiraamu. Abagalwa abalungi ennyo kubaagala abalungi kyetuva tugamba nti abaana bano banyiivu okulaba nga Muteesa Estates Limited company of company etwala ebintu byabwe bibandibadde badyamu kyokka nga n'ababiryamu nabo tebategeerekeka obuvo n'obuddo. Kale no bwe buzibu bwe balina. Buganda yakusasula ssente nnyingi nnyo, Obwakabaka bwakusasula ssente nnyingi nnyo mu misango gye babawaabira. Era bwe tutegendeza Ssaabasajja Kabaka n'atula bulungi n'abataka era mwebaza njuzi yayita abataka n'abaaliko bakatikkiro newankubadde Mulwanya Mulise Mwogere yakola ensobi eyoggaba ennyumba ya Dokita Kasasa ku siringi 1000 n'ateekako omukono eyo nsobi nnene nnyo. Mulwanya Mulise Mwogere alina okuvayo neyetondera Abaganda singa ayinza n'okuba nga alina n'ensobi endala ziyagenda akola nga sayininga ebipapulapapula ate ng'omusajja omukulu gwe tuwa ekitiibwa kaya kavuma Mukama muwumuze mirembe naye yatumalamu amaanyi mpanga omusajja gwe tumanyi munnamateeka naye n'ateekako omukono Katende n'adraftinga endagaano mwatuswaza nnyo Mukama abakuumi. Katukome mu kitundu yaffe ekirala n'aba Dreams Pictures Film Production okuva e Nansana tova ku ABS TV tukomawo ekyo sawa ekina Uganda tenatuuka ekina Uganda wano yaffe kitandika okuzanya essaawa 5 abo beba Dreams Picture Film Production okuva e Nansana nga bebagenda okuzanyira firimu ebagiyita The Covered Face. Ndi nabo wano bo kabeeyogerere twatandika endowooza n'omwami yogera ku ddoboozi. Mbalamusizaako mwenna abatulaba akaseera kano. Amannya pitibwa Ssewaswa Zibu kuyimbwa nga nviira mu Dream Picture wali e Nansana. Ate omukyala amanya n'eddoboozi bampita Nalugwa Olivia ndi muzanyi wa bina Uganda okuva mu Dream Pictures Uganda. Kaakati mukyala Nalugwa yeyeddira endiga zamanyanga kubawo n'emiziro gyabwe nenga nti ono yennasanga yeddira njovu ono kaakati ozanye wakazanya firimu mmeka? Dream Pictures inamu firimu nga 3 ne mu bibiina ebirala firimu nga 4. Okulangani mu Dream Pictures enkwasaganya nkola nga location manager. Location manager kazi yalwa Kati mu firimu ezo ngamba yalwa location manager anti eigundi eki ebifo byetukozesa mu firimu amayumba buli wegamba gwonoonye ebifo mumuzanyira gwovunanyizibwa ku bintu ebyo ate omukulu mu Dream Picture nkola nga chairman w'ekibiina. Gwe chairman w'ekibiina nina ssentebe mulamba kaakati ensonga ki ebaleese wano? Ensonga etuleese wano buli atulabire yenna twetaaga abazannyi. Mwetaaga abazannyi? Twetaaga abazannyi basobola okuzannya ebina Uganda. Bagenda basangawa? Batusanga Nansana ku masitoowa. Nansana ku masitoowa wonna? Tutatuuka ku masitoowa awo tujja kuba tubawa empuliziganya banaabanga batufunira. Ekibaweere ddala? Essimu ejja kubeera 07004 75 73 61. Yenna abatwetaaze osobola otukubirako kubanga tulina projekiti nyingi naddala kaseera kano tulina projekiti empya etwagala okuggulawo naye nga
twetaaga abazanyi. Mwetaaga abazanyi ab'okuzannya firimu z'ebinnauganda bannanga abazanyi abaagala okuzannya ebinnauganda Abaana Good Dreams Picture Film Production beetaaga abazanyi. Mwetaaga myaka ki? Tetufaayo ku myaka kasita aba ng'asobola okuzannya. Kasaba ng'asobola Ate twagala omuntu mwagala asobola ate ayiga obuyizi n'ayiga era tumuyigiriza. Bonna abajja bajja tebamanyi naye ne tubayigiriza ne waaba mukadde naawe n'osobola okuzannya. nange nsobola Naye ng'ekintu ekikulu twagala mpisa. sibisobola mukadde Empisa mwina bwe musobola okunteeka n'enjaawo nze byannema empisa ekintu ekikulu. ekintu ekikulu Bw'aba nga talina mpisa tajja twetaaga bantu ba mpisa. n'atalina mpisa gye akati nina firimu gyendabyeko awo akalango kendabyaka firimu eyo. Firimu eyo bagiyita batya? Bagiyita covered face. The covered face. Ekwata ku ki? Ekwata ku muntu engeri gy'ayinza okulyamu munno olukwe. Abandi ba mukwano ate n'amulyamu olukwe. Ekwata ku buteesigangana. Obuteesigangana. Abaagala okuzannya firimu z'Ekinnayuganda boogera ennamba n'ekifo we musangibwa. Abaagala okuzannya ebinnauganda mujje ku masitoowa e Nansana ojja tukubira ku nnamba eno 074 75 73 61. Kanjiddemu mpola mpola ndabika nziruse nnyo. 0704 75 73 61. Kakati maama wange kati gwe abazanyi ba firimu z'ebinnauganda olaba batuuseewa firimu z'ebinnauganda zituuseewa kati wano kubanga simanyi we zituuseewa omutindo gwazo gwokka gulinnya ama kituufu gulinnya. Ekiseera kino tuli waggulu okusinziira bwe tubadde. Luli tubadde wansi naye kati ekiseera kino tukoze eki? Guli waggulu nnyo. Ani abo bawandiikira firimu zammwe? Firimu zaffe twewandiikira firimu. Dayirekita waffe atuyambako okuwandiika firimu zisinga obungi. Dayirekita yaani? Ye Daniel Muwanguzi. Daniel Muwanguzi. Dayirekita wa Dreams. Dayirekita wa Dream. Ali omu bw'ati teri mulala. Teri mulala. Kakati abantu mbayita okuzannya firimu ki gye mugenda okuzzaako? Firimu tulinawo nyingi. Tulinawo Injustice. Muzannya firimu za Lungereza? Olungereza n'Oluganda zonna tuzizannya. Oba ennimi zonna muzitabika? Ennimi zonna tulina kubanga Uganda erina ennimi nnyingi. So ennimi zonna tuzikola ki? Muzitabika. Omuntu tabeera eyo ne yeetya nti nze njogera lulimi gundi sijja kukola ki? Osobola kugenda mu firimu. So buli muntu yenna n'obusobozi bwe tumwetaaga. Envuunula bibya yeefaanana etya eyo? Yeefaanana etya envuunula bibya? Envuunula bibya kiteeka omuntu kati tugeze ku kiseera ekyakazigizigi. Mu kiseera ekyakazigizigi weeteekateeka otya era obeera ofaanana otya? Yensonga lwaki tugiyita envuunula ki? Ya series ya butundu. Kale puroguramu tukyalina nyingi nnyo naye nga ekintu ekikulu bazannyi betusinga okwetaaga. Ddayo muddamu bakowoole. Nziramu okukowoola abatulaba eyo mwenna bw'oba nga olina obusobozi obuzannya firimu. Tuli ba Dream Picture twetaaga abazannyi. Musangibwawa? Tusangibwa Nansana. Twetaaga abazannyi okutandika ng'ennaku z'omwezi 5 okutuusa nga 13 tujja kuba lwassaawa. Ovanga 4 paka 13 wowe wonna mujja muli mu kuwandiika abazannyi. Tujja kuba tuwandiika abazannyi kubanga twetaaga abazannyi nga bakola ki? Nga bawera. Mukyala Nalugwa kowoola abakyala banno n'abawala bajje bazanye ebintu bagamba babuulire ekituufu gyembuzi bonna banyonyole. Mbakoola mwenna balaba FBS television ebawummuza ebirowoozo. Bw'oba oli eyo ng'olina nga wakyagala dda ng'olina omukisa naye nga togufuna ng'ogamba nkikola ntya nange okuzannya ku bina Uganda omukisa
oba oli muwala muto oba oli mwana muto oba oli mukadde oba olinga sayizi yo n'omwami mayanja tewenyoma nze mbitya banna nze nina ensonyi sisola biza nnyambi nzikwamu tewenyoma tukwaniriza omulyango mugule nga tusangibwa Nansana kakakibumbawumba nga mpumbawumba yakwongera era osibulire eddala yakusooka nebaliza eddala aba ABS management yonna ne bannange bonna abali wano yakusooka mbebaze ekintu kyemutukoledde kubanga kyomakula nja kutumirako ku bantu bange bonna abali eyo n'abawagizi baffe bonna abawagira Dream Picture mwenna mbaagala nnyo sijja kugamba nti ono oba ono wabula nja kutumira maama wange n'abanaku ya Hamida mpulidde mwogera kubalangira wano nange ndisaava ensonga eyo oba oyogera kubalangira nange ebeekola ebikwatako bunanga abalangira nentumira ne taata wange nga George William Ndidde omusajja ali mu Bugerere awo n'abawagizi bange batumidde nnyo wabula tubeetaaga mu bungi maama nawe bumbawumba osibulye eddala nange ntumirako ku director Dani okoze bulungi maama wange azaala nanabulamuweti sista wange Gilaifi Junior mbalaba awo bonna eyo gwotutumidde n'omwami wange bulungi naye mutumiddeko kozi enamba eyo gyetubawadde weba teriiko giddemu ogisome eri 0704 45 gikakase bulungi 0704 755 736 si eyo mukozi n'endala 0701 798496 abaagalwa abalungi bebo ba Dreams Picture Film Production okuva e Nansana nga baagala mwebeeyune mugende kakwe mukalabyeko balina firimu seyoka firimu zinyingi bagenda kuzanya envuunula bibya mugende muzanye firimu ez'obutundu ejja kuba eragibwa ku timpewo za television sijja kusukka waawo kambasibule mbaagalize wiiki ennungi musibe bulungi mweraba